omusajja pasita wa Luxury yakwata mudde ebyanguwa asula mu hoteeri eringa ku Ring Road. Emiranga Pastor Bugingo Susan Makula bano tebakyali bonna kati no wetogera gendondo bayo emyezi 5 egiyise bano bayawula dda byonna audio enkambwe nga bano bali mu kubanga bayomba bawanyisiganya bigambo masa ogenda kubanga ojula wabulanga nja kusaba video sokoje pale collective Pastor Bugingo Susan Makula ebitalo byabajira da kati no agenfuna ndi omukulu Pastor Aloysius Bugingo wali owa Canaan Land omukulu wa Pentagon nondo bayogeraga nti emyezi 5 egiyise ono abadde takyasula waka era kigambibwa mbu yafuna ekyana kiwala ekyo kiraba ekyo kyolaba mbu kino kye kya replacinga Susan Makula ku nsonga ki wabulanga bino bikulu nnyo nga sinaba kubanga nkwasonga byekunyisa ogenda kutya naawe ensi Pastor Bugingo Susan Makula omukwano gwabwe gwandibanga tegukyaliwo wadde mbu ekyana ekyo wali ku Kenlon Hotel hotel eri kumpi abamanyi Wakaliga Road n'abamanyi olwo kyekigudde ekidde Nateete Kenlon Hotel weeri awo era kumpi ne Sold Media Kinyanya Mpindi otambula nawo nno mb'omukulu oyazambu amakanda era ekyo kyana kiwala ennaku zino emyezi 5 miramba we babadde bapepeya wabulanga Susan Makula bambi ebesibi kati nnyo sooka owulire wano ngenda kubanga nkubuulira ate bwino omupya otyo musembere kubanga bannange mukimanyi nti ennabe yagwadda mu bufumbo bwa Luxury. Ngamba eri ewa Pastor Luxury mbu agavayo gagamba mbu omusajja pasita wa Luxury yakwata mudde ebyanguwa. Ensonda zigamba zino mbu Pastor Bugingo omukulu Susan Makula yali amutebereza okwenyigira awamu ne bayise abasamize okuva mu ggwanga erya Tanzania. Kati reports zigamba nga bolaba eyo blog ezimu ku ziri trusted ddala wali ku mukutu gwa X abaguliko akyemmanyi mugimanyi bulungi nnyo mbu allegedly flees his home with Susan, accusing her of a Tanzanian-made witchcraft. Yet again, he now resides at Kenlon Hotel, Wakaligania, Salt Media. Katimbo omukulu yakwatamu dda ebyanguwa ng'ateeberezebwa mukyala we okwenyigira mu kweraguza kyonna ky'oyinza okuba ng'okiyita nga akwatagana n'Abatanzania okulaba nga oba oliawo bakoledde guddogo lyali lyaki tetunaba kuba nga tumanya wabula nga agava mu nkubo n'okusinziira ku blog eyo bwetyo bwegezako kubanga egamba kati nno eyo yali program emu gye baaliko nga babuulirira abafumbo wabula nga ebyabwe wetwogera gandibanga maziga okusinziira ku nsonda ezesiga kigambibwa mbu Susan ono ne mu nkubo za church beeyitako batunudde eri wabula tebaagala kubanga bakiraga mbu baagezako kubanga bakuma kitiibwa kyabwe byonna ebinaafa sides eyo abyo tugenda kuba nga tubikubuulira naye nga Pastor Bugingo ne Susan Makula ewaabe galabika nga maziga kati nno wanani akifunamu gwe ojja kumbuulira Teddy olowooza mbeera kiye gyaliko essaawa eno byonna ogenda kubanga obimanya olunaku kati njagala kubanga nkuwa programu eno gye baakola ababiri nga abafumbo wabula nga Sheikh Ashraf omusomereddwa mu kujjukiza obutatadde agamba nti ajja kusomereddwa ate byonna bisooka nga bitambulira ddala bulungi nnyo naawe yonna gy'oli kyonna ky'oba okola sooka nga kitambula aba Wonder Boy bagamba basooka okuyigiriza okola ssente online okola ssente ku YouTube okola ssente ku mutimbagano ate ku bbeeyi ensaamusaamu ngenda kuba nga nkuwa Pastor Aloysius Bugingo ne Susan bano baali babulira abafumbo wabula nga googe tulondobayo obwabwe bulabika nga mye